olaba mbagamba nnyo ebintu Decor nga tetunnamumaliriza bibeera bibaawo baawo bwebiti mubiraba bibaawo baawo bwebiti bibulitibuliti olaba mutabani wange wuyo aleeta ebintu ziba zibuliti ziraba ebintu gye biva wala nnyo bibulitibuliti biibyo kaakati bibulitibuliti kaakati mugenda okujja nga buli kimu kyateredde dda nga mulaba kawayiti kokka ke kali awo nga buli kimu bimuli byokka byebirabika ebintu gye biviira bibeera gakutiyakutiya gaagano ge tubeera nago ebintu tebitegeerekeka naye gye biggweera nga buli kimu kiri kiriya tebigwera. So embaga yankya omugole waffe mujja mutegeera. Mukama mulungi, mwebale mwenna abatuwa emirimu abawa BGPevents, mwebale nnyo abatuwa emirimu. Nja kubaweereza enkya live ku BGPevents ku Facebook ne YouTube. Blessed Charles BGPevents, mwebale nnyo abatugoberera. Nja kubaweereza ka Decor nga kawedde bulungi, simple but beautiful. Amina twewaayo kola excellence, ate twagala bintu bisuula biteeka Yesu waffe wansi. Nedda twagala okukola ekintu nga kiweesa Mukama ekitiibwa. So that's it. This is the boss of this place. We twakoledde eno.